banji abeeyita abaganda wano nga balundi Kyagulanyi mulundi mulundi kikumi ku kikumi ate n'abalundi tribe naye mu Uganda kati olwo Bwino nende kala ona ngofa. Nsibawo. Sagalo gere bogezi bili kuchamukiza mu kino kigamba. Ati kuki? Oyina bwino mukakasa. Muyina bwino. Muyina bwino. Njagalo mogere ngo muyino kuteke kutokota nuko. Muyina bwino kanchikugambe. Okitegera ndo. Bwaba tozina bwino oyo mujje kyekijewo. Kakubuze. Mujjewo. Kakubuze kibuzo. Kikyama omuntu okuyita omulundi. Chichamu. Si chichamu. Naye ngokaka sante byene. Kati Frank nzana nango ngandi sambalo ndi munyarwanda ngokaka sante ndi. Bobo ngambi. Kyakunoonyerezaako. Omubiri gw'omuntu omusiru gukolanga kesi mwatereka obusiru bwe. Si musango gwa mufu okuwunyirira abantu kyokka ate musango gw'abantu omufu okubawunyirira kubanga mwe mumulisizaawo okumuziika atuuka okubawunyirira. Kakati Kawulu Kagezi Frank Gashumba yesigenda kumunenya kubanga yafadda n'olumbe twayaga. Naye ate ngenda kunenya management ya NBS TV okuteeka omulambo ku TV guwunyirira abantu. Gwakulira ebigenda ku mpewo ku NBS TV kyogamba ku kyale wammwe tewaaliyo balalu. Naye walabako ng'olukiiko lutudde ku kitawuluzi Chairman n'akwata akazindalo n'akawa omulalu naye ateese. Bw'aba Chairman weewammwe teyakwatako kazindalo n'akawa omulalu naye ateese. Then gwe lwaki oddira omulalu omuleete ku TV y'eggwanga mbu ateese. Omusajja gw'olese ku TV y'eggwanga ateese yazaala omwana atalina bitundu Byakyama. Omusajja gw'otadde ku lutimbe tumulabe era tumuwulirize yazaala omwana atalina bitundu Byakyama. Ensonga lwaki buli muzadde afuba abaana be babeere balungi eri society kubanga omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Singa omwana we alikeera nabba oba singa omwana we alikeera ne yeeyambulira ekitundu ogenda kufuuka atakyayina nsa. Era ne bw'obeera Chairman ku kyalo omwana wo ne yeeyambula n'atambula kya buntu okulekulira kubanga omwana aswala na bazadde be oba aswaza bazadde be. Kakati yazaala omwana atalina bitundu Byakyama gwe muleese ku TV. Katonda bwe yali atonda buli muntu yamuteekako ebitundu by'ekyama era n'abikukuliranga bya nkiso. Ng'ebitundu ebyo eby'ekyama birina kulabwako oyo yekka gwe musse naye ekyama. Naye omwana we alina ebitundu bya lukale. Buli omu abirina mu ssimu ye naddala abaseegu. Takyalina bitundu Byakyama. Ebitundu bye biri mu masimu g'abantu. Biri ku social media. Gwe yaganza Shira Gashumba n'oyo atamuganza. Mwenna mumanye ebitundu bye eby'ekyama. Kyokka ng'edda ebitundu bye eby'ekyama byalabwangako muganzi wo yekka oba mu nkola entuufu. Ebitundu bye eby'ekyama birina kulabwako muganzi wo yekka oba oyo gwe musse naye ekyama. Musajja mukulu eyazaala omwana atalina bitundu Byakyama gwe muleese ku TV ateese era ffe tuwulirize. Kyokka ng'omwana we ye yagaana okumuwuliriza. Nkiwa Frank Gashumba naye yabuulirirako ku mwana we n'atuuka waakoma ng'omwana agaanye okumuwuliriza ng'omwana tamuwulira. Bw'aba omwana gwe weezaalira gwe wabeera naye mu nnyumba emyaka n'emyaka oba gw'obeera naye mu nnyumba buli lunaku tosobola mugamba kigambo n'awulira. Akulaba ng'omusiru akulaba ng'embizzi kyekikulowoozesa nti ffe bannayuganda onootugamba ebigambo ebirimu ensa ne tuwuliriza. Frank Gashumba tolina moral authority eyogera ku lwa bannayuganda bakuwulirize kubanga n'omwana owuwo yagaana okuwuliriza. Omanyi nabagamba omuntu omusiru olina kumwogeza nnyo olwaddaki n'omukozesa ensobi. Bano bulijjo bagamba Nuupu kibiina kya Buganda. Kyokka agamba akulembera Nuupu mulundi. Ekibiina kya Buganda kikulemberwa Bobi Wine omulundi. Olabe mwekubamu ekkajje. Njagala kibategeezaako nti eno NRM government eri kukikkirira. Yensonga lwaki abagikulembera tebategeera, abagitembeeta tebategeera. Omusajja omukulu eyagamba nti Nuupu kibiina kya Buganda. Kakati ate ali mu kugamba nti ate akulembera Nuupu mulundi. Then Nuupu tekyali kibiina kya Buganda. Kakati Nuupu yafuuse y'abalundi. Kibiina ky'abalundi. Nti Nuupu kibiina kya Buganda. Naye ng'ate akulembera Nuupu.
Murundi. Abaganda basosoze. Buli Bobi Wine lwakola statement. Abaganda basosoze. Then Bobi Wine Omurundi. Lwaki omutukuba kofa abaganda. Bwaba ina statement gyakoze. Nti abaganda basosoze. Bannange wagenda kujjawo genocide mu Uganda. Omuntu yatandise kadi eno ey'okusosola mu mawanga. Muntu mubi nnyo agenda kuleeta obutabanguko mu ggwanga. Nuupu kibiina ky'abasosoze kyokka nga kikulembera Murundi. Bobi Wine bw'akola statement nga mugamba nti mubalaba abaganda. Abaganda basosoze. Kakati abaganda babeera batya basosoze olw'ebigambo bya Bobi Wine Omurundi. Naye ffe tugenda Ghana. Yonna gye mutugaba tugenda kugendayo. Yonna gye mutuwa tugenda kukkirizaayo. Era nze njagala okubategeezaako His Excellency Bobi Wine bw'abeera nga Murundi. I'm a proud Murundi. Era erinnya ly'ennonze ery'Abarundi yenze Lugayuka. Okuva n'olwaleero mumpite nga Lugayuka kubanga Bobi Wine nze namutamiira. Yonna gy'alaga nze gye nnaagendanga. Ne bw'onoomuyita omuluulu. Ne bw'onoomuyita biki azironga azoyina w'omutadde. Nange wenje okugenda. Ogamba nti bannange wagenda kujjawo genocide mu Uganda. Omuntu yatandise ebya tribalism ate nga naawe oli mu kupracticinga tribalism mu kaseera ako. Okuyita Bobi Wine Omurundi oba toli mu kupracticinga tribalism. Munnange tukkiriza yonna gye wamugabye. Naffe tugenda munnange omukulu w'ekika akebera obulira bw'abaana ba wano okuzuula oba baganda oba si baganda. Okay, ffe tukkiriza Bobi Wine Murundi era naffe tuli Barundi anti mugamba mbw abaganda abasinga babeera Barundi ate mwana tumfaananyeemu Abarundi. Sibanga ndi Murundi Lugayuka waabwe. Ndi Murundi. Eno alabika maama yalimba bulindi nga banga by'obugabi. Ffe mututwala gye tugenda. Kati ffe tukkiriza ndi tuli Barundi. Okuba lwekiri nti His Excellency Bobi Wine mwamugabye mu Barundi. Ate ne muterako statement egamba abaganda abasinga abeeyita abaganda Barundi ne Museveni yagyogerako. Naye nakimu ate bwe tubayite eggwanga lyammwe muyomba. Ffe Abarundi tetuyomba. Ogamba bugambi nti oyo yeekolera Murundi nga kugamba I'm proud Omurundi n'erinnya bampadde lya Lugayuka. Naye ate gwe bwe nkujjukiza nti oli Munyarwanda nga gwe wanneegambira. Tinze siri Munnayuganda ndi Munyarwanda. Kyokka nga ate oyagala nnyo okwogera ku nsonga za Uganda. Bwe njogera nti oli Murundi nti basosoze mu mawanga Jakana Nadduli attibwe agenda kuleeta ekitta abantu mu Uganda. Nze bwe mba Murundi nzikiriza ne nnenyumiriza ne mu kuba Omurundi n'erinnya lyange lya Lugayuka ne nditwala. Then gwe lwaki teweenyumiriza mu kuba Omunyarwanda? Bannange ewammwe wawunya. Ye ekirala twalyanga nammwe. Omanyi omuntu ng'oli mu kubbira. Buli kye weekwatako olowooza kinaakutaasa. Ne kitengejja osobola omwekwatako ku mazzi ng'olowooza asobola okufuuka ennunuziyo asobola okubbulula n'olema kukkirira wansi. Naye bw'oba oli mu kukkirira kitengejja tasobola kukuwanirira. Bino bye mulimu bye mwekwata mwekutte ku kitengejja nga muli mu kukka mu nnyanja. Ne bw'onaagamba Bobi Wine Murundi, ne bw'onaagamba mu Patagonia, ne bw'onaagamba mu Tanzania, ne bw'onoomukola ki? Uganda egamba ffe gwe twagala. Nze kamba buli ekigambo kino omugole omulungi ennyo. Ne bw'onannyika gawuni y'emmazzi ku lunaku lw'embaga wallahi ajja kwambala ekiteeteeyi afulumeyo ng'asayina bonna bakuba endulu. Omugole wuuyo ajja kufulumayo ng'asayina omwami agambe yoyo gwe nalonda wadde tali mu gawuni. Omugole omulungi ow'akafeesa akalungi owa ffiga ennungi tebamukiiya ate era tebamulwanyisa. Bobi Wine alinga ng'omugole omulungi. Omugole omulungi ne bw'omusangulako make-up asigala mulungi. Kakati Bobi Wine ne bw'onoomuggyako ekyokubeera Omuganda agenda kusigala nga mbok. Agenda kusigala nga mwagalwa. Mu maka waliwo abakazi be tuyita bamuganzirwazza ne kaddulubaale. Muganzirwazza batera kuba bamukyala mugole nga babaagala nnyo.
kakati gwe kaddulubaale ne bwona awaabo ow'omwami wammwe Kikomeko nti muganzirwa zza yakoze kino omwami Kikomeko omukwano guba gwamubikka dda amaaso ng'ayagala muganzirwa zza we ng'era kitwala nti buli ky'omwogerako olinga muwaana obuwanyi ebigambo bya bano nsobola obitwala ng'eddagala erifuuyira omuddo ne ligukaza naye ate biringanga ebigimusa obugimusa eddagala lye mwagula nga lyakufuuyira lumbugu kukala ate olumbugu lwongera kujinjimuka bujinjimusi nabagamba tosobola kulwanagana na muntu mu biro bye His Excellency Bobi Wine ali mu biro bye essaawa eno buli ky'omwogerako ffe tulaba ng'owaana muwaane ne bw'oba omuvumi ye omuvumi okufaanana obubi ffe nga tugamba ekihandisamu onyinye bw'ogezaako omusiiga kazambi ffe kazambi oyo abeera atuwunyira ng'akawoowo we are proud Barundi nupu kibiina ky'Abaganda ekikulemberwa omulundi Abaganda basosoze mu mawanga olw'ebigambo bya Bobi Wine omulundi tolaba ng'obeera weekubye wekka mu mitwe gyammwe mulimu ebintu ebitagatta bulungi mulinamu obutuli kakati TV nze zenneewuunya NBS Frank Gashumba atuula ku TV mu kapasite ki kuba lw'omushana bw'atuula ku balometa yaliko owaayiso Nambose bw'atuula ku balometa she's an MP Zambali mutesitesi wa program abalala bonna balina kategori me bagwa buli bonna abajja ku NBS balometa netwebuuza ye Frank Gashumba ajjako ngaani omuntu eyali azannyani akalengedde gwe muleeta motivating bannayuganda omuntu eyali wakolokolano oh this is from M10 Uganda yeah I've called you to inform you that you have won ebyo byakola oba byakola omusajja omufere gwe muleeta ayogere ku lw'abannayuganda kifaananyi ki kyemuli mu kusiigira bannayuganda omuntu atasobola na controlling amaka omukyala n'anoba ne tukkiriza nti munnanga abakyala abo bazibuzibu babaamu n'akabali goba kayite kabali bw'alaba asinga ng'agenda kale omukyala ye yamulema twakkiriza naye n'omwana n'akulema omwana omugwe wazaala olusinga wazaala bataano buuza ffe abalina enkumuliitu y'abaana tubakwasaganya tutya nga ne mu ggwanga tetuliimu naye tusobola okukwasaganya abaana baffe ate ne bakuzibwa nga tebatulabako naye nga bampisa naye nga tubakuliza ku orders za ku ssimu omwana omu nga musula mu nnyumba emu n'akulema okusisimula nojja musisimuka Uganda nga sisimuka Shaira project yakulema naye nojja musisimuka Uganda Frank Gashumba tosiiwo balagala naye sigenda gwe kunenya gwe sigenda kunenya Kawuulu Kagezi kubanga munnange Kawuulu Kagezi wafadda n'olumbe twayabya kakati njagala essira kulisimba kubano abateeka omulambo ku TV oli wa mukisa nti oyina omwana atategeera ate oyina omu naye Frank Gashumba bwekisanga ffe abalina ku baana abategeera ate abawerako wallahi tutya okuswala tutya okufaanana abasesema singa tuba twogera Frank Gashumba okimanyi buli lw'oyogera ofaanana asesema ekyamukisa mulungi nti lwakuba gwe toyina bw'ogenda kuswalira kubanga omwana wo zidoolo omwana wo namyewo jjolo omwana wo stripper omwana wo azina kimansulo ku mimwa akakaana kazina ekimansulo kewojjolera ku miti abagagga ne basasula weswi ne kewuuba ne kaveeno ne kaddeeri weswi ne kewuuba ne kaveeno ne kaddeeri omwana owo yakulema okutereeza osubire okutereeza bannayuganda oyo Frank Gashumba gwe mulaba lwakuba nze mbadde mbisirikidde saagala kubyogera naye kambigambeko mmwe mwekka mbegayiridde temubyongerayo era eno video togitambuza nkwegayiridde kubanga mulimu ebyama gw'obadde okimanyi nti oyo yatundanga omwana ye mu bagagga omwana owuwo n'omutunda mu basajja abagagga bamwebakeko
mubuuze Frank Gashumba oba tatwalanga omwana South Africa n'amutega omusajja omugagga n'asanga omugagga ng'ali mu kwemiringusa mu hotel room ne bamugira nti tukutta oli ku mwana ali under age. By then Shira yalina emyaka 18 nga Frank agamba natambude ne muwala wange imagine wa myaka 16 laba leta sente ne bafera abantu sente awe South Africa ne babajjamu sente nga taata yennyini yateeka omwana ku display nga taata yennyini yalagayo omwana ku display nga taata yennyini yateeka omwana we kadaala k'abeetunda basobole okubba abasajja. Oyo omusajja yagula kalifomu nze we nasinga ottira Frank Gashumba. Bino okubinyumya bisaana kamba byali bulumi kuba ndi muzadde. We nasinga ottira Frank Gashumba ne mulaba njozezza ku mmunye eriwo bajinjozezzaako ne mulaba njozezza ku mmunye. Omusajja oyo yagulanga kalifomu n'amuteeka omwana we ku mabeere ng'omusajja yenna agenda okumwebakako n'anuuna ku bbeere ng'agweri n'agangayira. Frank Gashumba n'ayingira ng'omwana amaze okumuggulira ng'omusajja agudde eri aganga wadde kalifomu amukubi. Frank Gashumba ne bakuba cuuti omusajja ne bakwata mu nsawo z'abasajja abawera abatali omu abatali babiri ne babbanga abasajja abawera naye nga babakubye kalifomu. Singa walemwanga okufera nga bakuyonsa ebbeere nga bakuba kalifomu ng'ovaako waleti visa kadi simanya biki byonna nga tosigaza. Gwe sooka obuuze Gashumba nti ekyo ky'olina wakijjawo okola mirimu ki? Era wagamba olina kampani bagiyita Mali Group of Company etunda kibutwa. Walolabyeko ku kampani ya Gashumba yonna ng'ekuba obulango. Nze Frank Gashumba nina ekisa. Kwata kampani yo gineetere wano ngikulangireko. Walolabyeko kampani ya Frank Gashumba ng'ekuba obulango oba kampani gy'alina ya butwa, kubanga sirabangako kalango ka butwa ku TV oba radio, sikawulirangako oba ku social media nti buno bwe buttirawo ayagala okutta mujjawo, buno bwe buttirawo. Frank Gashumba tabanga yalina kampani y'obutwa, kubanga bwe weetegereze nnyo mikwano gy'abo ku lusegere be bafudde obutwa. Frank Gashumba yali mukwano gwa Sheino Muzaataba teyafaati. Frank Gashumba yali mukwano gw'omugenzi Sheyana Skalisa yafaati. Frank Gashumba yali mukwano gw'omugenzi Olanya yafaati. Frank Gashumba yali mukwano gw'omugenzi Archbishop yafaati. Kakati alina ssente atatugamba alina kampani etakubangako ku bulango ate nga tukimanyi kampani eyo ketakuba bulango ya butwa na ya sigala. Kakati twebuuza ono talina kampani ya butwa era si yabadde ngatta banne. NBS TV bambi olulala mutusaasirengako ffe abantu abamu tuli beenyinyaze nga tetwenyinyala ndabika y'abantu ne twenyinyala entegeera y'abantu olw'entegeera yaffe ey'amaanyi. Omanyika ab'emusic industry eno mwempangaalidde nnyo. Omuntu asinga okulumwa y'oyo amanyi nnyo music industry oba amanyi nnyo okuyimba. Buli lwalaba abantu nga ba Fresh Dad nga bazze bayimba, omuntu oyo yasinga okulumwa mmwe abatabimanyi temumanya. Kakati naffe abategeera tulumwa nnyo bwe tulaba omuntu atategeera kamumulese ku TV ayogere. Tongwa yeekolera ge gange oyo mumaze mumpa omulala omulanga gwange. Paint Uganda red. Make Uganda red. Njagala okusooka okwebaza ku mwami byekwasa eddala kandireke eyatuweerezza obukofiira 8. Twagala obukofiira 5. Uganda yonna twagala gisiiga red. Nga buli woyita waliwo red. Kale naye kutaabeeko kano kanuupu oba people power anti munnange mugamba nti bino byamajoba byabakina ebirala oba nuupu yabalwazaalagi. Kale ne kale myufu mugitugobeeko. Kala myufu tambuliranga mu kala myufu. Mu muzikiti genderanga mu sharia ya kala myufu. Tugenda tunga amakanzu nga ga kala myufu. Tugenda tunga zijubba nga za kala myufu. Zisikavu nga za kala myufu. Bandana nga za kala myufu. Obukofiira buno obuli open nga bwa kala myufu. Twagala Uganda yonna kugipeyintinga ready. Akabonera akalaga nti omusaayi guyiika mungi mu Uganda.
tulina okugwozaamu. Njagala okwebaza mwami Byekwasi yatuweerezza obukofiira 8 olunaku olw'eggulo. Baganda bange ne bannyinaze obukofiira 8 gattako 10 emirundi 2 gattako n'8 tuba n'obukofiira bumeka 36 oba kyekyo nze saasoma kugatta. Tulina obukofiira 36. Jjukira mission ya bukofiira 5. Kakati kyenvudde nkusaba muganda wange oba mwannyinaze zannya paati yo nange yange njizannyeyo okujja okuweereza n'ey'okubakunga ku nsonga ng'eno nti wadde siri ku ground ninga eyatemwako okugulu okumu naye ate omulema yamanye amagezi gasala ng'abuuka. So kyenvudde nkusaba muganda wange gwali ku vidiyo eno naawe zannya paati yo otuweerezeeyo obukofiira bonna bw'osobodde, sente zonna z'osobodde. Oyinza okuganguze 10, oyinza okuganguze 1, oyinza okuganguze 5, oyinza okuganguze 3, oyinza n'okuŋŋanguze 5. Ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57. Leka mbeetegule sirina galwana tebankuba eccupa omanyi bakambwe nyenze kulya kava butambala. Leka mbeetegule sirina gayomba akambeetegule sirina galwana tebankuba eccupa omanyi bakambwe nyenze kulya kava butambala. Ewaffe